Kuba kusimba chimera na chisimba chabala welu welu bimbi oluwange ndutusiza mponye munange wetwesobeza byonna tubisonywe tutandisa omukwano moja ate nonga gwadala tuyanzeke omulabi waffe wa ABS TV webale nnyo webalire ddala webale okubeera nti no gyoli webale okubeera nti nate okwataganyiza eno ye program ekikolo n'eddagala Friday show mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okusinziira mu bitundu by'eggwanga byonna ebyenjawulo mwebale okubeerayo mwebale okutwagala mwebale okubeera nti no buli wamu wonna wonna wetutambulira mbeera yonna etambulira ddala bulungi n'ennyongera okwebaza ekitongole kya National Drug Authority timwebale nnyo mwebalire ddala anti olunaku olwaleero batuwadde certificate mu butongole etukkiriza okutambuza eddagala wonna wetwagala n'olwekyo abantu baffe mwena tubagamba nti no buboyina omulwadde wu ali Japan ali India ali ludda wa yonna gezaako nnyo okulabika nebaza ne mwannyinaze anti yakulira research noonyereza ku ddagala erya ddala erya habo abantu baffe abo bewandiikira mwebale nnyo mwebalire ddala bakikonyemu ne bagamba mwebale kujjanjaba ako tekakomye nakola ku research eyo ne bakikonyemu ne bagamba ate mwebale okujjanjaba abantu mwe bonna abantu naddala abantu bafa ba masturbation abadde bafaamu embuto tuyina ecupa yaffe ya cleanser bakyagadde nnyo ecupa yaffe cleansing mu system yonna bwoba oyinamu obukyafu detoxifying machine ecupa eyitibwa D4 yecupa empya mu muntu yenna senga oba oyinamu obukyafu bwonna mu mubiri obweremye okumala ebbanga eddene abayina emibiri egiri so weak abayina emibiri nti no bwenebaka kumakya mulimu abantu abo abamu atandika ogolongotana kusawa 12 azuuka omutwe bwaguzaawo tulina ecupa ezuukusa system mu mubiri n'okwongerako okwo ku CD4 abantu baffe nti n'omubiri munafu omubiri tosobola kera kumakya kwataganya mu byonna n'olwekyo tubagamba nti noba omuntu wali mitala w'amayanja oba ali ludda weddagala eryo mulyettanire obeere nti nosobola okubeera nga ate osobola okukwataganya kuba kati ekyaliko nti naate kojja bajja kuntawanya mu FedEx bajja kuntawanya mu DHL oba mu EMS oba ebitongole ebitwala eddagala ebweru neva tekikyaliwo ekitongole kya National Drug Authority kyamaze dda nekikoonamu stamp nekigamba Kimbowa mutambuze eddagala wonna we mwagala eddagala twalikakasizza eddagala teriko kakyamu konna eddagala liwonya ate eddagala ddungi n'olwekyo tugamba nti no kati kwate essimu yo beera nti nosobodde okusindikako message twebaza management ya ABS TV n'abali mu control room nti mwebale nnyo mwebalire ddala abantu babadde baludde ebbanga nga batugamba mwami Kimbowa essimu ya message tetugiraba kati essimu eyo gyolaba mu kabokisi akamyufu esembera ddala wansi gyoba osindikako message oyina ekibuuzo kyoyagala okubuuza oyina obujjanjabi bw'oyagala oyagala kumanya nti ddagala kiryonya singa amazzi gabula oyagala kumanya nti nekirizinga ntya nyongeramu nti ebbugumu mu mbeera yaffe yongeramu otya amaanyi nga gwe omusajja soke kadde gy'osobola okusindikako ku message buuza ekibuuzo kyo sindika ku eyo message tujja kubeera nga ekibuuzo kyo tukifuna era nga tusobola okiddamu sate mu abagadde okwogerezeganya naffe butereevu essimu ezo zonna zoolaba 0704 45 0755 07745935 nesimu yaffe eri main esembyayo 85 simu yaffe tugirina senga tutujja kwerabira kwebaza Dr. Willick webale nnyo webalire ddala basawo abo abagermany mwebale nnyo mwebalire ddala kubeera nti nate mwakwatagana naffe ng'aba Kimbowa Research Clinic Training Center mu mbeera yonna n'olwekyo tugamba kati bw'obanga oyina munno ng'ali German tekyakwetaagisa kujja wano muterevu ekitongole eky'abagermany kyatandise okubeera nti no kitwala eddagala lyaffe era kijjanjaba abantu n'olwekyo tubagamba nti n'abantu mwenna ng'osinziira mu nga mu German
nga olina munno nga Germany we wasobola okumwanguyira otukubira bukubizi ne tukuwa address y'eddwaliro n'obeera nga osobola okugenda tuli ku RK building German n'olwekyo osobola okubeera nti nate osobola okugendayo butereevu n'obeera nga osobola okubeera nga osobola okufuna obujjanjabi awo ba German senga lamusa ku batulaba bannanga abatulaba abalabi ba ABS mwebale kubanga ate mugyekuumiddeko mwebale kutwagala ate mwebale kubanga we tusomesa mujja ne mukola ki ne mwejjanjaba ennaku zino abakyala musufuddeyo nnyo ku nsonga y'omukisa abakyala ennaku zino amaka gabadde gayuuga naye abazze ne bano naakabisa ate namwe mukola kyaki kyamaanyi abakyala bebale nnyo bebalire ddala abantu abakyala okusinga bajumbidde nnyo omukisa akabisi bakanonya anaba ku kyogo nagasenga mpaka kabisa ate neesi abantu bange abantu b'emukono abo bo bakoze kyamaanyi nnyo nadda ku baami ate bo kyadde kiyitirivu nnyo abaami ab'amaanyi sayizi ekintu bakikwasaganyiza bulungi mpozi n'ab'ebyogo abakyala be basinza ate okujumbira ennyo ebyo abakyala nanti ekikwatagana n'omukisa tomanyi nti n'omukyala ku kintu mukisa omukyala Paulo Kafero yakiyima nti omukyala yaddaabiriza ensawo yabba omukyala buli lwolibeera ng'olina omukisa naddala omukisa gwe tuyita omukisa oguwondera tojja kwagala mwami akaabe omwami ajja kubeera n'akasente omwami ajja kubeera nti no buli kimu kyonna kyonna kitambulira ddala bulungi nnyo n'olwekyo tugamba nti no gwe alina meseji yo sindika meseji yo ku 0706 98739 essimu eri 0706 98739 sati nawe yagadde okwogera ne Kojja Buterevu osobola okunkubirako ku 0705 930 nakulu akutano enchalu nakulu amuka tugamba nti no ku clinic je tulinga ba Kimbowa Research Clinical Training Center jangu wejjanjabe ku outlets zaffe zonna buli outlet yonna gy'owulira kuwano gye twogera abantu bange ab'obulenzi mugende w'obulenzi mwejjanjabe abantu baffe abasinzira kubayita ababiri mugende kubayita ababiri mwejjanjabe abasinzira emukono mugende mwejjanjabe ate naawe ayagadde okulaba nze kennyini osobola okunnindirira olwokuna abaana bange ab'emityana mugende viiramu we bayita ettanda bagambe muntwale ku ssomero lya Kojja Kimbowa bamanyiwo sate n'abantu baffe abasinzira mu bitundu nga Masaka Mbalala amatabi gyegali naye nga main branch eri Wakaliga tujja genda buterevu nnyo mu messages zammwe olw'okuba nti no lunaku olwa Friday program bagiyita ekikolo n'eddagala tuba tusobola okubeera nti no tusoma messages zammwe zonna onagamba Kojja nze nakandi nagamba nze nakandi Kojja mu butuufu amazima sirabangako okwo ku mazzi ate n'ekirala buli bwe negatta n'omusajja wange okumala akabanga kaddakiika 15 mpulira obulumi bwe nabuzaako bannange baŋŋamba nti ekyo kirabika nti nno omusajja akikolera ebbanga ddene Kojja gyekiri nti buli omuntu lweyegattira ebbanga eddene alina okuwulira okulumizibwa tekigamba nti wabbanga ddene dakiika 15 oba okoze sexi dakiika 15 otandika kumuguma bugumi beba bakyala nabatuuka eddakiika 15 omukyala ng'obadde oyina amazzi ng'olina amazzi gaffe gano agaserera olina amazzi agakola gatya awo bw'obugumira awo olagira talent gy'olina mu byonna system eba yeeyerudde era kyenja okukubiriza nti nno actually ojja kujjayoko ku clinic jangu otutuukirire oba kuba kweyesimu esembyayo 64 yogerezeganya ne senga bajja kuwa eddagala ery'amazzi ogogola mu nseko oba osobola otwala ekipa yaffe ya 3-in-1 jangu ogijjumbire jangu osobola okubeera nti nosobola oginywa yongere okugogola mu nseko olusi n'obwagazi nakandi buyinza okubanga bwe butono kubanga bw'ogamba nti no mu ddakiika 15 bw'omala okwegatta nti ate n'ekyokulala yabuuza badange mulekerawo okulimbalimba abantu mugenda okubuuza muswale eddakiika 15 nti bwenegatta mpulira nga mbabukiriddwa bwansi nti bwe nabuuzaako bakyala bannange baŋŋamba nti no kirabika omusajja oba weegase naye nnyo neva dakiika 15 ntono nnyo mu sex abakyala bakola sex transit n'atawuliramuko ku bulumi bwonna n'addamu endala n'akeera ku makya n'okukeerawo ku makya ne bamwongeramu n'ako ku makya sawa 11 bakayita serukeera n'amwongeramuko omwami ne serukeerawo ne lukoya paka ku makya 12 kitundu ate n'omwami bw'abanga mbutuufu naye takikola kitegeeza n'omwami alabika aliko ekimubulamu yes okugjako
kye tuyinza okugamba nti no kiyinza okuleeteramu pain bannanga abakyala mwetegereze nnyo abaami abakyama ekyo kye tuyinza okugambira era kyebulaba nti no tukibakubiriza nnyo abenyigirira nti omwami we bw'abanga yakyama kubanga mulimu abantu abamu sinakwenyigirira kyokka mulimu abakyala abamu nga manyanga abaami abamu nga under party yamukyamya okuva obuto nga yajja n'akolamu ekkoona nga bw'asituka obulungi abeeramuko bendi yanditunudde mu central yanditunudde Kampala omulabe ekkoona litunudde liti kugundi kusawa ya Queen so oyo kyetukubiriza ne tugamba no oyo omuntu tukisanga nti no waakiri oyo asobola okukulumya olw'okuba nti no oluusi aba ataganjula bisenge naye bwe kijja nti no omuntu okoze sexi ng'omwami ali straight talinaako buzibu bwonna mwanyinaze mu ddakiika 15 batoyina kye waakoze kubanga nde n'omwami yennyini ndowooza munafu kubanga abakyala babeerawo oli n'akola sex n'amala n'amuddamu ne bamala ne baddamu ne luto yokusatu ku makya n'abeera nga talinaako kapeyini konna kaawuliddemu kubanga kati omukyala kasaabira n'amazzi agaseerera peyini talina gyesooka kuva peyini talina gyeyina kuva so jangu osobole okubeera nga osobola okukwataganya mbagambye gwe ayagadde okusindika message yo sindika ku 070 9 87 esimu yo gyolaba esookera ddala mu kabokisi wansi ku layini emmyufu ali ku whatsapp osobola osindikako message yo ate naawe wa bulijjo onagamba nti nno kojja njagala bba wange akomewo gyendi kisoboka era mu bbanga kisobokera ddala tulina eddagala lye bayita ekipayopayo ennaku 3 ku 4 tulina eddagala lyaffe baliyita ekipayopayo ekyo tukubira ne tubeera nti no tusobola okulagirira obulungi ennyo enkozesa ya byonna onagamba nti nno kojja lwaki nze buli bwe mba neegatta n'omukyala bw'atandika okubeera ng'aleeta amazzi nga mala nakyera kizibu abaami abamu kyekyo kyetugambye abaami abamu abeekubirira abakozesa ku akasabuuni ako ak'essomero ako kati kigenda ne kibeera nti nno kuno olususu lwonna lwayonooneka oluwuliramuko akabugumu kali olugendako kawantu awaserera nga wakeera ku makya ng'akola ki ng'ayabulira so nkugamba bugambi nti nenkya lunaku lwa 6 jangu ku kiriniki yaffe ey'ewakaliga gye tuli oba osobola otukubira nammwe abaagadde delivery abagamba nti no njagala bandeetera eddagala njagala bakole byonna essimu eri 0705 93 0485 essimu yetwagala n'ogikwata nnyo eri 0705 93 0485 onagamba kocha how long does it take for a human being to release the first round because for me I take only 2 to 3 minutes and I release kocha what can I do era nawe okirabye masturbation era tosobola kunga nti omwami amalira mu ddakiika 2 n'abanga omwami first round wandibadde otwala wakati w'eddakiika 25 ku 3 awo ye mwami ali nnomo ate era kisinzira ne situation eri omuzannyo gw'ozannya naye nti senga obeera opponent gw'ozannya naye omukyala akugambye nti bebi sooka olindeko bannanga abaami tukyeyigiriza okubeera nti tulina exercise eyesiba amazzi omukyala ayinza okuba nga anyumirwa nga tanaba kukola ki nga tanaba kwagala kumala ng'akyanyumirwa muyinza n'okutuuka mu ddakiika 45 muyinza n'otuuka mu ddakiika 45 omwami meaning that olina access esobola osiba amazzi gano nga gabadde gajja ekibatta kwe kubeera nga mwalimu emazzi zaako musa mwerooterera omwami natasagamba nti obakagira njijayo wenjeyo nfiirwa bwenzijayo nfiirwa abaami abalala bwabuukamu nko bwati olwo n'agwa abalala babirowoozo omukyala naggwa nti omwami wange kasita abeera nti naayingidde munda nagamba nti no era aba agonda omukyala olubanga okubeera nga abatalina bikya emisuwa gino tugivaliwinga nnyo so omwami nywako kumbaluka kakutakamu omuwanika beera nti no osobodde okunywako kweri eddagala oddemu strengthening oddemu obeere nti no omuntu ne bw'aba akedde ku makya nabeera nti nakugambye nti baby John sooka olindeko Peter sooka olindeko osobola okukeera ku makya n'obeera nti nookeze eki naye Peter bamugamba agamba nze mbadde gajja akugamba baby ate nsonyiwa munaye nakwesunze ate obuguma nnyo bayita obuguma senga bawe essimu y'abaana ab'obulenzi abaana b'obulenzi erisimu erizo 753 58 31 64 nga gw'obuuza okikola otya n'omukyala wo tukunnyonnyole okiyotandika otya
byomaliriza. Okay, ono nagamba koja when my man wants to play sex with me, I lose appetite. Help me koja, please just come to the clinic directly. Tujja kuwa eddagala erisobola okubeera nga lisobola okuyamba. Onagamba koja magejo wammeka njagala kwongerako ku size yange. Akasika akakamagejo kolaba wakati. Ojja kusooka otunnyonnyole lwaki nti omuntu yenna bw'oba wali okwesezaako ku masturbation munaatusonyiwa okubeera nti no tukibagamba lunwe nti omuntu yenna yali akozesezaako ku masturbation ng'obadde wali mwemazisaako sooka otunnyonnyole lwaki because omuntu bw'oba wali okozesezaako ku masturbation tutera ne tufuna kye tuyita internal alert vein mu Luganda ekiyinza okuvunulwa nze kye ndowooza nti omwami emisuwa egyo gigenda ne kibulira mu mbeera muli munda n'abeera ng'agonda era osanga situation nti n'abantu abamu n'akugamba nti kojja nkubuulire akaziga ako nagezaako kakozesa ne ŋŋamba ne masaginga obuwanvu ne bujja naye obunene bukyaganye nti lwansonga ekintu ekyandibadde kiwaga emisuwa gino omubiri guno okubeera nti no gweyongerako emisuwa giri giri munda giri wansi era omwami yenna bw'ositukanga n'otalaba misuwa egyo nga gyegolodde bulungi oba gyereeze bulungi ngolaba sayizi abamu bawanvu naye ng'akugamba emisuwa gino ne bwe neekwatako bwenti bwe mba nsituse nsobola okwemenya nsobola okukola ntya so jangu ku clinic otuukirire akaziga akakamagejo kaawukana naye mwe abaava obuto nti natural semba nsangako mbadde sikolangako ku masturbation naye munnange nno omanyi nti nno sayizi yange yentono awo tukuwa akazigo kaffe akamagejo plane kasobola okuyamba obulungi ennyo ne bw'oba waliwo emastubatinzeeko oba mwe abatera okukola ennyo dry sex omwami n'ova mu sex n'otandika n'okuwulira nga kuli ku lususu kukulumirira waliwo yaŋambye nti nno negatta n'omwami n'entuuka ekiseera omwami n'agamba bwanvaamu bw'ati nagamba nga n'omunyigako bw'oti enkumbi nagamba ng'akugamba ndekandeka nfa obulumi ng'awulira nga yenna ababiriddwa era kyekimu tekyawuka na muntu amasturbatinze kyeva okiraba nti no mujja nnyo ku kiriniki n'otubuuza nogambwa mikimbo si masturbatingangako era nze bya masturbation sibimanyi naye ng'alina emyaka 24 ng'akugamba nti amaanyi sigayina kiyinza okuba nga tewemasturbatinga direct naye nga wali okikozesezaako abamu wiziddro ne weekaka abamu nga wali okikozesezaako ng'otera okwegatta n'omukyala ate ng'ali dry newegatta emisuwa gino ne gimanyira ekintu ekikalu oba ne kinyigirizibwa abala nalowooza nti nno abakyala mufunda nabeera nga n'okuyingirayo bw'ati omwami amala kweka kati omukyala n'awulira peyini omukyala abula mukazi wange mufunda nnyo genda osooka onaabeyo amazzi naye ng'embeera yonna tusobola so ojja kujjako clinic osobole okubeera nga oba si kyekyo tukubireko onagamba nti nno kojja enkyanjagala kugenda wa boyfriend wange akawungeezi nagamba kubanga tulina okusinkana naye ku Sande abeera ntuŋŋamu kojja eddagala ly'amazzi lisobola okubeera nga linkoledde kubanga yamponinga nti nno gwe mulundi ogusembayo okwegatta naye bwe mba ndi mukalu muleke okenya bwe kisobokera ddala kubanga tulina eddagala lyaffe erya emergency erikuyambako byonna lunaku lumu ddakiika budakiika ddakiika 3 gokka gakumala kitegeeza bw'oba ogenda ntuŋŋamu wandirinyweredde n'ambalala tolinywera mu kkubo wano mu bbaasi okukuba boyinza okwekanga nga amazzi gakuyiseemu ate baaba zidduka ezooko wano mu bbaasi okukubakuba mu hampu kubanga jjo lya emergency era tubakubiriza nnyo nti no bw'oba ogenda okunywa eddagala lino erya emergency nina omukyalo omugu wabula nno n'abaami walinga byogeranga nze mwalinga mubingamba wano nejjojo omukyala yankubire kusaggulo lwali lwakusatu ekiro yankubire essimu wagamba yava wano ku clinic ng'ali kushuwaddiro era yaŋŋamba kojja nkubulira erifumbe ngenda ndinywedde ekikopo natumugamba ye kale tulina pako kale tulitokosa bulungi nnyo nanywa kati bwe yanywa n'agenda kati olwatuuka eri ng'omwami oba yava kasonga katya oba yaleeta mboozi kina omwami n'amugamba ddayo omukyala n'agamba nange kojja ngenda gateeka luddawa so tolinywanga tomanyi ate agoggo gabaganja kubanga agoggo gabaganjawulo gaba special ate gabeeramu paka olukolako obwo obudde kwekolako obwo obudde ennaku ezebbiri era bw'oba omanyi togenda kwavinga sexy tonywa ddagala lya emergency awo jangu onywa eddagala lya ferina erya bulijjo eribeera mubiri paka naye mwe mwenna abamanyi nti nno simalangako manyanga siwulira bwagazi amazzi mpulira nga ndi mukalu wadde ngenda kumitinga boyfriend wange awo tukubiriza nti no bw'oba kusuwatiru nti no ngenda mulaba awo jangu
kubanga eddagala line bwoliteeka mu kacupa nga kamu kamala bwotuuka walinga olaba dakika nga 10 esobola okwemulungulamu nkomukanywa kunyumyanyumyamu edakika 3 nga gakolaki kubanga ti ennaku zino twabaleetera n'akapawuda ako okunuunako tekakyaliko kugamba nti noba kutambuliza mu cupa oba kiki osobola okukeera ku makya nobeera nti nno okakwataganyiza just kuteekako okwo nonuuna ekirungi kawomerera bulungi nnyo nobeera nti nembeera yonna yonna yekoze eki yeetadde onagamba nti neryenvi mulirina ojja kukubira maama ne mu beauty center eddagala ly'envi balirina actually mwenna abagadde okukola ku byefiga kiwalaata envi abagamba nti nenvi zinsumbuwa mu mutwe abagamba nti nekiwalaata kintawaanya maama ne mu beauty center ku ludda lw'ebyensusu waali nnyo jangu outlets oba jangwe ku kliniki yaffe ewakaliga gende mukono genda wonna genda kubayita ababiri gende w'obulenzi mama ni mu beauty center products weziri mwena nti njagadde kulighteningamu njagadde sigala mu kala yange njagadde kubeerayo nganze embeera yo nayo nesigalirayo naye ng'olususu lwange lulabika bulungi kwata essimu ya mama nimu eri 0704 19 769 esimu ya mama nimu eri 0704 19 769 gwe nati no njagala kugejjamu njagala kusala lubuto njagala kulighteningamu njagala kunyiriramu mama nimu beauty center bakozesa natural herbs teririmu element yonna kujjamuko ku butwa abakyala besize ebizigo ebingi tokufanya machine mweri nowesiga kiro nogenda nti ngenze simanya wano nogenda nti ngenze mu town simanya wano ngenze simanya ku Jesco ngenzewa olina akubulira ebikanga yakakozesa abasawo ng'abasawo 8 benna buli kyabulira nti no bagambye ebizigo nagenda olusune lutuuka ekiseera nga ne bwagira bwatyo nebwe sisize ebizigo tebikyakwatako nga nebwe yesisiriza ebizigo abalala ne bakona nabeera nti no yakonera ddala olususu lwe kibakiyita dead skin nabeera nti no skin ye eri dead total nga nebwe yesisiza ebizigo bwati tekyabiwulira ku lususu so jangu otuukirire mama nimu beauty center bwali era bajja kubeera nga basobola okukwataganya nenyongera okujjukiza abalabi baffe aba ABS TV nti no wano ku ABS TV tubeera buli lunaku olwokutaano sawa 5 ez'ekiro paka sawa 7 netubeerako olunaku olw'omukaaga era enkya kwe tuli sawa 4 n'ekitundu paka 5 kitundu olunaku olw'esande sawa 5 paka 6 kitundu olunaku olw'emmande tukuddiramu program the number 1 program gye bayita ekikolo n'eddagala reloaded program omanyira buli kimu kyonna program yaffe eya mande sawa 5 paka 7 obudde buba bwebuli ate buli lunaku olwokubiri sawa 5 n'ekitundu paka 6 kitundu so jangu obeera nti nosobodde otega program zaffe ozirabire ddala era osobola okukwataganya onagamba koja thanks for the work you are doing why is it that after my periods abalongo bange baddayo because you didn't farm them tewaba farminga kubakomya kyetuyita okukomeka ekibba ekyo osobola kiruka naye era bw'oba tokikomese ogenda okukyekanga nti no kifa mangu kitagulukuka mangu tulina kyetuyita okukomeka mu bakyala nti omukyala bw'oba osise n'otuuka ku geji gy'oyagala tukwegayiridde ng'omuntu komeka okomeka tekirina kintu kyonna ate namwe abagamba nti no actually numizibwa kubanga waliwo okw'omukyala omwe yazze emukono nangamba ekigambo kimu nangamba mwami Kimbowa nkubuulira amazima nangamba nze ebintu byonna byonna embeera yansobera nangamba nti no nze ate obwange sinakulinda nagamba wandifundako abalinda nti no periods nagamba ne bubanga obukendeera nangamba nze obwange mbisika wano mukubikwatako nangamba ne bindaga nti no bizimbye nnyo nagamba era omuntu bw'abirabako eddakiika eyo actually yabadde andagane ku WhatsApp nga ngamba olaba kojja wano bweddeekuba ekifaananyi nangamba naye obuzibu we buli nti weetoolola ennaku 2 nangamba bwonna butowolokoka ne buddirayo ddala ne buba butini nnyo nagamba ne buba butono nnyo ne buddayo so kiva kubeera nti no tewakomeka ekyokulala abakyala abasika naye nga muli dry kyevulaba nti no baali nga luli mu kitwala nti no bw'oba osika tolina kwegatta because of dryness omukyala yenna bw'obanga oli dry kikuleetera okubeera nti abalongo bano baddayo mangu lwaki buli lwe weegatta ennyama eno eyanguwa okubeera nti no omwami olw'engeri gyagiyitakooko n'amaanyi nabeera nti neseeyo so tukubiriza nti no bw'omala okusika wanu komeka ekyokulala
abakyala eddagala eryongeramu amazzi agagasirya eddagala lyangu nnyo nobeera ng'omukyala mubutuufu kwata olutungotungo okwata akasajisajja akakumpuli omubisi ogusogoddwa n'amabidde bwomala nywayo ekikopo ky'omuyonza kitya bw'oba obadde dry ddala ng'ogamba nti nze omuze bukyanga nva buto sifunangako ddagala manyanga sifunangako mazzi ago osobola okukwataganya ebikopo nga 2 bijja kuyambako okwogogola enseke zino musobole okubeeramu ago amazzi agaseerera osobole okubeerawo nti n'omuntu ne bw'aba akedde ku makya n'azanyisa ebintu ebyo olwedde byo nga byo biriko amazzi gaabyo ebigakuuma nga tewaliwo kintu kyonna nga tegasalika oba okendeera kiringa bwolaba nti nno guli musenyu oba enkuba bwejja ne flowinga bweti omusenyu oli osobola okera ku makya naye bw'oba toguwumbye kiringa bano abavuga omusenyu ku mmotoka nina omuntu omu actually mutabani wange yali aŋŋamba naŋŋamba ddadira bayo oyo emmotoka nga tugigoberedde kuva mu bende ng'eriko omusenyu bwe guti naye nga ne bwekuba hampu edduka naye nga ne bwekuba hampu nekyava kubeera nti naabo abaguteekako aguwumba ne bwokuba muwavu ne bwokuba ote tekuliko wadde ettondo ly'omusenyu bwe riti eryeseseetula kati ekyo kyekintu gwe ng'omukyala nti bw'obeera tewawumba bw'obeera tewakomeka ojja kulaba nti nno biddayo naye gwe bw'omala okusika n'otuuka ku geji gy'oyagala olugalo lwaffe olwa wakati komeka bw'obeera tusobodde kwata emitwalo 2 n'ekitundu 3 jangu tugende nti kojja mumpe eddagala ly'okukomeka tujja ddikuwa kubanga ekireetedde abakyala obugayavu kyeva olaba nti nno omukwano senga tegukyaliwo nti nno gutambulira ddala omanyi lwaki senga nti nno osanga situation nti omukyala wano mu ntandikwa bwe wali omufunyi abamu balwana nnyo baba beefaako nnyo amazzi n'olaba nti agafuna buli kimu kyonna bawoza baba bakuze naye n'otunuulira omukyala oluvannyuma lw'emyezi 4 nga buli kimu kyonna kyonna kiweddeko abakuze nno nga tananakuzaala na mwana mu maka so bannange tubakubiriza nga tubagamba nti nno jangu tuukirira senga jangu ogambe senga nti nno njagala kunkomeka senga osobola okuyambako tulina express senga asobola okutuuzaakoko mu ddagala olunaku olwo ng'ofunye kyoyagala olunaku lw'enkya gye tuli senga omumbejja nasolo gyali nakiganda gyali senga namale gyali twegatiddwako senga namale actually twongera okukubiriza abantu mwenna nti mwebale nnyo mwebalire ddala senga namale mumanyi bulungi nnyo omukyalo yabadde akola ku namale Herbal Research Center yatwegaseko ng'aba KIMBOWA Research King and Training Center so tubagamba nti nno mumumanyi bulungi nnyo mbadde mulaba mu mpapula z'amawulire ku TV stations ez'enjawulo mu kusomesa n'okubeera nti naakwataganya naye yasazeewo n'agamba so kati jangu ekintu kyonna kyonna kyafudde wamu eno ye kampu ya Herbal kyosobola okutuukiramu n'ogamba njagala senga ono njagala senga ono gw'owulira gw'oyagala yenna abakusanyudde gw'okola yes gw'ogamba nti njagala senga nakiganda ankwateko abaana bangaveeyo waali ate era olunaku olw'enkya kati ng'olunaku olw'enkya olunaku olw'omukaaga ffenna weetuli jangu onaabe ku byogo bannange mujje munaabe ku byogo tujja n'otubuuza ntumala okukusomesa n'ofuna kyokola ki mujje munaabekooko ku byogo abantu ebiseera ebisinga obungi buli wamu wonna wonna nina yaŋambye naŋamba kojja ku luno olwabadde olw'ennamugongo naŋamba kojja nkubulye banange nze natudde neŋambamu n'ekisiraani nagamba abamu baali bagendayo dda nagamba naye ku wiiki ng'emu emabega nagamba n'olaba bakuba chapati bakola batya nagamba ng'olaba nti ne buli kimu nagamba ng'olaba nti neŋŋano bajja nagamba ne natwalayo omudaala gwange nagamba ennaku ezasooka 2 yali alowooza nti bwe yatwalayo yamulimba nagamba nti no ng'amugamba nga sikola nagamba ngalooza yamulimba nagamba kange nenfuna akatebe n'atuulawo ngalaba banne bakubamuteramu bino nteramu ebinyanjalo ab'obunyama bookya abantu abavuddewa nagamba buli nyama ya buli kiiko oba yagala kabuzi nagamba naye nga purobulemu weeri nagamba nze nga era natuuse nagamba nenkwata ebintu nagamba kutusobodde kwata ebintu nengamba kambize ewaka so waliwo ekisiraani kyotayinange komolyo kisiraani kiri kyekikulondoola buli kyolikola mulimu abantu abagenda ne beewola nagamba kankole kino nagamba okuvala najjayo kyevolaba abamu basiriwala munasonyiwa kiboogera bwentyo abamu basiriwala nagamba sente za looni za kisiraani sente za banka za kisiraani bwosinga bahamu bwosinga baani gwe tewaliwo wano mugagga atekeera ku makya n'atambuliramu ekyo senga nabo baagwa dda
olina etendeka okwegeza sente z'abayindi sente za kisirani gwoliko ekisirani ekisirani bw'oba olina omukisa kirwanyisa ekisirani bw'obanga oli wa kisirani babeerawo batya ne babawola okuva ku mwaka paka kuki ku mwaka omukisa bayina we bannange kambabulira amazima omukisa guweeyinga kinene ku kisirani kyevulaba nti nebiseera ebisinga obungi omuntu ng'alina omukisa tosobola keera ku makya nokeera ku makya n'omutiisatiisa tosobola keera ku makya noddaawo ajja keera ku makya olabe nti nno buli kimu kyonna kyonna omuntu asobola okujja nakubisa bukubisa mukisa munaabe ku byogo negwe bino byonna byoddamu oli nagenda neyeewola natandika ga nze siridda ku sente za looni sente kasitozeewola kisiraani kyekikuba omuntu ng'olina omukisa buli kintu kyonna kyokola kitambula mweyigirize mujje munaabe ku byogo gwe nogenda ne bwenyumya omuwala n'owulira nga yenyumya nze no nayagalako ku mugagga gundi nayagalako ko ku mugagga gundi asula muzigo gwa mitwalo 9 naye nga ogamba mugagga gundi oli natandika okwewana nze n'emitwalo 9 ne bakonkona nze nolaba nze abagagga nga njagadde abasajja bangi bangulidde ettaka ekigo bangulidde ettaka wano bangulidde kino namunagaani baligulira lwaki otambuza bigere nga bakulire tambulirangako ku mukisa gwobeera nekye tuyita point of contact point of contact kitegeeza lwanagana nakyo ogambe nti nno mwezi ogw'omukaaga mu mwezi ogw'ekkumi omwaka guno nina okwevuga ojja kwevuga omukisa bwe gubeerawo ate nekirala buli bwobanga owekkiririzaamu ngate olwana noganyina kulubirira kino bwekine bwekiti enkya ensi ekyuka nolabanga okoze eki naye leka kugamba nti katonda wali bayagadde nga gwe tokoze eki gwe nga teweefudde kyebulaba abantu senga ebyemikisa bye bibaviiriddeko bino n'otunuulira someone nga waliwooko sijja kumwogera limu waliwooko omuyimbi omu yayimba natuuka okwagala okumuyita okuyinyimbirako ku birthday party yange nga mpeza emyaka 47 by the way naagaana nangamba nti no bwoba ebiseera byangamba nti bwoba toyina miliyoni oba siyangamba nti bwoba toyina sente mmeka nekikyatuuka ekiseera kyatuse ekiseera ngayimbira mu bbaala ng'oli ayimbira mu bbaala na mmere nga balwanira ne bulwanizi microphone okukakana nti naate kino okukakana nti ate simanya bakutte na kino because of one thing tofolowinze mukisa gwo omukisa gugudde olinyeeko eddaala mukama katonda akuyambye akusituddeko omukisa guzze okubye hiti ovuddeyo n'ogamba muno bino era abaana bange nze mbabuulira amazima abaana bafe abayimbi kino sijja kirumamu abaana bafe abayimbi muveeyo omukisa bwe guba nti nno weeguli gumentaininge abo abayimbi boolaba abasinga obungi tebava mu byogo byaffe buli dakiika era gwojoyitirayoko ku saturday waffe akawungezi gwojoyitirayoko ku saturday weekend program bonna bonna babagenda okukola ebivulu abo bagenda okukola ki ogenda okutekanga nti no bw'aba alina show yonna gyagenda otegaera ogenda okwekanga ngaakugamba nti no kojja nze ndi wano ngaemmotoka bagireka ngaapakinga ngaagamba nti no kino era abasinga obungi ekyo kibeerawo lwaki nti bo bakirwanirira nnyo nti nno kintu enkeera omukisa guyiika bizinesi erina okutambula mu mbeera yonna naye bwemutuufu n'oyimba abantu ne bayingira abantu 12 ne bayingira abantu 12 n'otuuka okuyimba ng'ogenda nti nno ogenda kuyimbira wantu mu bbaala n'olaba nti nno olwanirira microphone bw'oyimba bwoti bwe bakuba obucupa vaayo bw'amazzi nti mbongeremu nti vaayo vaayo nina omusajja omu gwe nali manyi nti nno muyimbi nnyo wadde munkuuka ewedde olwatandika bwe bati okuyimba bamukubirawo obucupa bw'omusulo bw'amazzi toyina mukisa guganja mu bantu lwaki omuntu akuwa kitiibwa okubeera bwe yali yakavawo bwati omuyimbi omu ali awo muyayiyaye muvubuka oba bamuyitaani najja n'akangamu awo abaana ne basituka abaana ne basituka abesente abo tebe babuwanise kitegeeza nti byayimba sibe ebyamakulu ennyo naye alina omukisa ogw'okuganja mu bantu okuyimba nanti kojja kwa njawulo mulimu okubanga oli ayimba nga tebina nnyo mulamwa naye nga bibayingira muki ebikusitwa wootudde abantu babo mugenda tandika bululu ogambe nti no njagala akalulu bwe kati njagala akalulu kano jangusooka onabekooko ku kyoko ekirungi ekyaffe ewaffe tewaliwo kintu kyonna kyakuziza tewaliwo kintu nti noba ate bugege nti ate jangu onaabe bunaabi kyogo kyota
guys omukisa golwani omukisa gobomala mufuna akabisi kenjuki bannange tukabakubiriza nnyo enkya lunaku lwa mukaaga jangu bomala okunaba ku kyogo ekyemitwalo 2 n'ekitundu ate tusaba akabisi kenjuki ate ennaku zino tubawayonko funako ne ku nusu olwo 10 lwe tukuwa tolweganya gwoze kirabanga sente ntono fine sente ntono neteekako mu bizinensi yo ogambe nti no bwe mbagenda kusuubula ngano kansuubuzeeko ku zino sente nange ndabe ngatteko ndaba omukisa gwange ngeri gye gutambula gujja ttambula ojja kweyagala era ojja osobola kukola kyonna gwayagadde okwogerako nange essimu yange eri 070 45 93 070 45 93 simu yange eyokubiri eri 075 9 neya MTN wansi weeri wamu neyo simu esembyayo 64 esimu endala eri 0705 eno njagala n'ogikwata nnyo eri direct nnyo gye tuli nti wenna simu ziri endala mwekwasa nti no ziri bize ziri zitya naye simu eno gye nkusomera giteekeko eri 0705 93 085 kyolaba erika kabox kojja kimbwa kivola batwazaawula 0705 93 085 namwe abagadde baleetera eddagala abantu bange ku lwokuna muninde mukono gyendi abantu bange abokubayita ababiri mugende mwejjanjabe ate era kubayita ababiri twabatereddewo olunaku lwaffe olunaku olw'essande nti omuntu yenna ayina problemu yonna ey'enjawulo asenga agendanga kubeerayo olunaku olw'essande olunaku lwaffe olw'essande senga nakiganda yennyini actually yongera okubagamba abantu bennyini bakimanye bannange abatulaba ku lw'essande gundi entebe nja kubanga gyendi buli lwobanga weetaaga mu mbeera ey'enjawulo yonna bakyala temwagenda wannakakande abaami mu sayizi ate nadde abannange abaami mukube ku simu esembyawo 64 abakyala ennaku zino twagala nnyo ffe sayizi kubanga tife abakyala ffe tulina obbabuya sayizi emukolaki gye mwagala n'ekirala mulimu abagamba nti omukisa gukoze eki guganye bane mulimu omuntu ow'entebe yali ku ludda lwaki lw'okulinnya ekisaawe naye nogaa nti onoonyeza visa ekoze eki eganye ng'ate omukisa guli kumpi okubayita ababiri nobeera ng'ate bagenda ne beekwasa nti okuliraana ennyanja simanya sikuliira no togeresanga omuntu w'entebe mutuufu yali badde akola ki alinnya mangu ennyonyi nga takaluubirizibwa ng'omuntu abeera ludda wayiganga so tukubiriza nga tugamba nti no kyangu mu Kimbowa Research King and Training Center obirengo osobola okukwataganya onagamba mbalamusiza nnyo nze Emmanuel Ekyotera njagala mukwano gwange ayongereko amazzi kuba tukolera omuzannyo okumala essaawa nnamba n'obudakiika obugwamu lwansonga nina amaanyi masufu kuba munnange anyumirwa so njagala ayongereko amazzi kugalina ekintu kyedomole tewaliwo buzibu eddagala eryongerako jja mugulira ecupa yaffe eya 3-in-1 ejja muyamba kojja webale nnyo webalire ddala okuweereza nagamba mbadde njagala enkya kukeera kujja kunaaba ku kyogo full package ey'abakyala wamu n'okwongerako ku balongo bange kojja kyetaagisa sente mmeka actually ojja tukubira tubeere nti nosobola otunnyonnyola kubanga oyinza okubanga obigattise n'obigattiko kugira nga oyagala nti n'abalongo senga kukoleko ne bw'oba oyagala mu full package mwennyini ate n'eddagala ly'osembye eryogamba nti n'oyagala bakuweeko ku ddagala ery'okukyalira ensiko mu full package libeeramu so ojja kujjayo osobole okukwataganya onagamba kojja nina omuwala naye buli bwengezaako okukola sex naye antawaanya ŋŋamba ali virgin oluba kubanga ayingira nga yesikawo mpulira ntamye enkole ntya sirina maanyi galwana naye actually ojja kujjayo tujja kuwa omuvunnamira byalo teriyo mbeera yonna ejja kubeera n'ekyokulala ne handolingi bannange n'abaami tukyeyigirizeemu okubeera nga just oyogerako bwogezi ne kojja oba ne senga n'otegera kyekyo tujja kuyigiriza engeri gy'osobola okwandolingamu nk'embeera yonna esobola okutwalaganya nze Ronald nakyama nkole ntya ojja kujjayo tujja kuwa eddagala lyaffe erigolola obulungi ennyo onagamba help me. Why is it that every man who loves at time reaches and leaves me without any reason? Kojja, please help me. I'm tired of it. Actually, come for Chogo, Jango, Nabe Chogo, go and I know Musajja until Nabakuleka.
abasajja mbuno bwetuuka esseera obadde ng'abamanyi tebannanga ate ekyo kisiraani nnyo olaba akuvaako otandisa okubanga weeteekateeka ogamba hanfunye ono kati nkoze ekimaze nina omukyalo omwe yangambe nangamba banaye kojja nze simanyi nakumanyi nangamba oluusi obeera ofunye omusajja n'olaba ng'omusajja obuvunaanyizibwa ng'omusajja ategeera ogenda okutandika okulaba nga yeekola obusolosolo akubirawo amasimu n'abagwala abalala ogenda okulaba nga atandika okubuzaakubuza kikulumya nnyo nti ate nkupangira omusajja omulala nti ate mpulira sijakwagala twagamba olabira ddala nga kisiraani kyekibanga ekikuliko omusajja nobeera n'omukazi naye ng'agamba kupangira eneiba nedda senga ate waliwo ekisiraani ekisukka omuntu atuuka atya okugamba era nina omuwala omwe yabinyumiza whether is a beautiful lady bamuyita rit naye ne bamugamba bamupangira omusajja nangamba muno omusajja twayagalana nangamba kojja oli omusajja nga mwagala nangamba mulamu wange nali sifunangako omusajja gwe njagala bwe nti nangamba sirina nnyo nangamba naye nga nfuba okulaba nti nno simusaba namusaba nangamba ng'ate alina sente akola nangamba nga njagala kulaba nti obulamu bwange bwonna bwonna mbeera n'oyo omusajja nangamba naye obuzibu bwe bwali omusajja yava kantu katono nnyo natandika okumpoleza nangamba nze nga mpulira nti n'omutima tegukyakwagala nangamba ne yeenyiisa natandika okuwoza mbu nno njagala tubeerewo nga tuli ba mukwano nti ate bw'obeera tolina muntu yenna nja kupangira nina mukwano gwange kati kwegamba otunuulira n'olaba nga ekisiraani buli ddakiika akola ki kyefunika bwefunisi kijja kyetuuma bwetuumi so mbagamba nti nno mujje munaabe ku byogo bw'omala kwata akabisi kaffe kwata akabisi kaffe weekali banaku outlets zaffe zonna kwata akabisi akakenjuki kakwate beera nti nno osobodde okesisizaako ne bwe kaba kapisi bwe kati mwe abalina bizinesi ezitatambula bulungi abalina abasajja abasiraana abasajja nga agamba nti nno kino olaba omusajja omwagala keteekeko kekampala mukadde kagange yooko wansi kafaako ngomaze okunaaba ekyogo obeere nga watookateekayo omwami kwegga buli kimu kyoyagala obeere nga akola ki so sindika message yo ku 07069 987 07069 987 njajje kudyamu gwayagadde okusindika message yo ng'olina kyobuuza sindika message yo ng'obudde bukyali essimu eri 07069 987 do you treat fibroids? Yes, actually ebisimba tubitreatinga bulungi nnyo ne tubijjanjaba bulungi nnyo bw'oba olina ebisimba ng'ebisimba mu ebiri mulimu ebisimba ebiri ku early stage nga bikyali wansi bikyali ku stage eno bwe tuleetere buleete sikaani bw'oba agendako okwo mu sikaani tujja kubeera nti nosobola okuwa eddagala mwe abatagenda mu periods abagamba nti no ndudde ebbanga sifuna lubuto abalala zivaamu museke munnumirira abalala zivaamu abalala nabbuguma abalala mu lubuto abayokebwayokebwa abalala ebigala nga senga bannaye kojjanga kati nabbuguma era bane waliwo omukyala yabadde emukono n'akutumira nnyo yagamba maze emyaka 6 nga yajja nayona eddagala nga mukyali ku mulembe guli ogwakadomola liita 5 nga twala liita 5 kwegamba bannaye ne yeebaza nnyo naye ng'aleese muganda naye okukola ki ku byolubuto naye nga zaakavaamu embuto 3 ne munyina ne mugamba nti munnange mulinde ku lwokuna mujja kuba temukola ki naye bw'olaba bw'obanga ovaamu embuto at sometimes kiva kubeera nti no nabaana tusobola gyeholdinga bulungi nnyo bannaye twebaza bakasitoma baffe abakadde mwebale nnyo mwebalire ddala bannange naddala omukyalo oyo era namwebaziza nnyo kubanga agamba enzaala 3 mukono katosooba katosi okay abantu be baba tulabe dda myaka nga 13 emabega 15 era alina abaana 3 n'agamba byonna naye nali navaamu embuto abaana nga 4 nga bavaamu buki buvi yasosobola okunywa eddagala mulimuko ebintu ebimu kyekino wano kye nali ŋŋamba jojo ne mugamba waliwoko ebintu ebimu nga first aid goyina ogyekolera mulimu ebintu ebimu nga tebyetagisa mulimu n'ebintu ebimu abantu bebononeramu sente nagamba oba sente zeziwaga abantu kati ngono mwanyina wa mwamitamale mirundi anyway problemu yaliwo ebbanga lyonna bannanga omuntu ng'okyayinamu nabaana otosobola kuŋŋa nti no tosobola kuzaala tosakuwanirira lubuto mbuno tosobola kuwanirira lubuto ng'olina nabaana tosobola era tebwetawaana ezo sente zotwala nti notwala India mbuno otwala wa nti notwala wa awo jangu gwe ŋŋambe nti Kimbowa njagala tukole endagaano naawe gwe kwataganya eddagala lyaffe erya hydrotubulation flash laminate eddagala erisindikiriza amagina buli kimu olubuto lusobola okujja tewaliwo kigaana kyonna
bantu bangi nnyo abanywedde eddagala oli n'alinywanga olwaliro ne wayita ennaku nnya n'agenda mu periods okuddirira bwe wati oluvannyuma lwa wiiki emu nakubira n'agamba natandise okulya sayini ez'olubuto because okirizinze amaziga na sometimes ge gakwatako okolububi ng'amazzi galina bwe gatuukako lyekoonako abamu n'olimuwa n'agamba eddagala likaawa abamu n'olimuwa n'aganze bana simanyi n'alinywako olwayo n'aliddako wiiki ejja n'olowooza nti ogenda kufuna kyokola no tubakubiriza ekintu kimu nti no bw'obanga olina complication yonna mu kuzaala abaami abaluzinga sperm count volumes toyina nkwaso system ye y'obwagazi yakendeera toyina bwagazi tokola otya byonna janguyo ku clinic otutuukirire ffe abakimbowa research clinic training center gye tuli ewakaliga ng'olina complication yonna naddala twebaza nnyo abakyala abaleeta abaami baabwe bannaye abakyala ng'amaanyi geeremye abaleeta abaami baabwe okujja okunaabako okwo ku kyogo ng'embeera eganye buli omukyala omu yakwata omwami we n'amugamba amazima mukwano gwe tolaba byava ku bintu simanya bya holding omukyala yali akinyumiza nangamba olunaku lw'eggulu yamaze kukiraba oli yamubaliza nsimanya bakiyita quotation namugamba nkolera quotation y'okukola enzigi zonna na buli kimu n'azikola naye oli bwe yajja bw'ati nga sente ze babaze ezo nagamba ate yawa neighbor era naye ng'ayokya holding nagamba balina neighbor obookera wamu nagamba ono yawandiika n'akola quotation n'amanya nti n'enzigi zikola bwe ziti enzigi zijja twala miliyoni 2.9 oli olwajja ne sente sikuwisibwa olwajja ne sente n'ayogera n'oli oli n'amwongeramu n'amugamba no enzigi bw'oba oyagala enzigi zijja kutwalako miliyoni 3.5 nga mweyogaddemu n'emitwalo 6 oli n'akwata sente n'aziwola olina ekintu ky'olaba mu mukisa gwo bulwongaba omukisa gwo nga gubawusinga wansi naye era wadde tebakoze eki kiringa bantu bamu oli ne yeeteekamu byonna nagamba ebintu kambisala ebbeeyi nagamba ebijanjalo kambisala ebbeeyi abalala bwe baba batunda 1,800 nze kantunda 1,600 naye ngera tebigenda olinafunikana nagamba nti ebyoyo byali byakuluyinja ng'olaba buli kimu kyonna olinga aliko olutwe buli kimu kyonna kyokola kidiba jangu onaabe ku kyogo ate bw'omala ofune akabisi kaffe ak'enjuki osobole okukwataganya mu ddakiika nga 15 okuva kati tugenda kuba tuwummulamu so nkukubiriza nti nokwata essimu zaffe osobole okubeera nti naate otandika otukubira tandika okubeera ng'oyogerezeganyako gwayagadde okeera okujja tugula bwe saa 12 ez'okumakya paka saawa 4 ez'ekiro mujje ku clinic temweganya saawa 12 ez'okumakya ffe tuba tuguddewo mube n'abasula mukoze order agadde obaleetera eddagala abagadde okukola batya kwata essimu eri 0705 93 0485 essimu njikuddiramu eri 0705 93 0485 essimu yange ey'okubiri eri 0704 45 077445 neye esembyayo 99 0757 619 bobo yagala kuleetera ddagala oyagadde okwogera ne KOJJO Kimbowa mu kyama oyina ensonga yonna ne bazanya abantu bwe tuba ensonga mbutufu kulemesa n'okwebaka waliwo ku mukyalo omwe yankubira ng'ali Makindye n'oŋŋamba mukwano n'oŋŋamba nti no tobeera mu Uganda n'oŋŋamba naye nga tonnaddayo yagala kujja kundaba ne ttiimu yammwe yonna nga bwe mwava ebweru tubagamba nti no mujje musobole okubeera nga mutulaba tulinako ku mukyala Robina ayina abakyala bannakenya ndowooza ababadde bazze muno mu Uganda watugamba okubeera nti no ku Saturday no yennyini ogenda batuleeterako okwo ku lunch time era nababa mu complications za kuzaala yabatuleetere bwetuli olunaku olw'enkya ddwangaddwa okuva ku saa 12 paka saawa 4 za kiro sigenda kuvaawo kuba kusomesa nakwejjanjaba kubanga olunaku olw'omukaaga tugatta ebintu ebyo byonna okusomesa n'okwejjanjaba mulimu endwadde gyojjira nga teyeetaagisa ddagala nga just kunnyonnyola senga bawe essimu yaffe erizo 753 58 31 64 yeyabasenga kibaddirimu erizo 753 58 31 onagamaze boyfriend wange bwe tuzanya mu kisaawe nkowa mangu omulenzi wange yankyawa naye mwagala nze siweebwa
byonna byonna ojja kujja tusobola okubeera nga tusobola obikwataganya obeerenga oweebwa ate obeere nti nosobola okumalako onagamba kojja kiva ku kyeddagala lyakabootongo nagamba eddagala lyakabootongo olina kukozesa ddagala ki actually ojja kujjayoko ku clinic era otulabe tujja kuba tusobola kuba nkabootongo naati sometimes bwajja atera n'okukosa system yaffe ey'amaanyi so oba weetaaga nti no wadde onywedde eddagala lyakabootongo nomala n'okkirizingamuko ne mu nseke onagamba nti no kojja ne singa mbaagala nnyo okusomesa mbuuza kandida kyekimu ne kabootongo nedda kandida mulala nnyo 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 ne kabootongo kandida kirala aba mukyala n'amazzi ago agakusenga amata n'otandika okulya nga amazzi galimu akasu waliwo akabeerako n'amazzi agalinganga yero omukyala ng'ojjamu yero ng'ojjamu ng'okiraba kati ate kabootongo kyo kirala kabootongo oyinza okulaba nti no yatika mu bigere abo abatera okubeera nti no bw'oyogera bw'oti akamwate abamu bakugamba nti no ne bwe mba nsenyeza ntya abalala nakugamba nti ekiro bwe mbeera nigenda kusula n'omwami wange simanya nina sulanga ngaya obiti nagamba nina kukola kino okujja okuba obutulututu yes okulala okuba obutulututu obwo obutatadde abala nabeera nti no muno mu ampits mu nkwawa nabeera nti nawuliramuko obuntu obulinga obwo obuzimbazimba ebyo byonna byonna kabootongo okulya nga omubiri general body weakness omubiri n'owulira nti no munafu abala nabeera nti abamu ne kabootongo oyo bwabeera nti nagenderedde nnyo abamu n'okubamyusa emimwa kuba oluusi aleeta okukala mulwadde naye ng'oluusi kabootongo oyo ye yakireeta n'abaana abato n'abalala abalusa bamyuka emimwa olina omulabira ddala nga tokeberera ku gundi ku feesi kebeera nakiwumayo otegere nti eggoli naye ate muki muntu mulamu ya onagamba nti no embalala obeerayo ddinze adrin ntuŋŋamo ne bwontumira naawe toyinza ku ne bwe tubeera naawe toyinza kunjagala nze neekooye sitegedde kyategeeza kyategeeza nti oba kojja kambere nga ndi naawe era tosobola kunjagala onagamba nti no kojja nkulamusizaako nnyo nagamba kojja noonya omusajja ng'asobola okumpasa musajja nga muntu mulamu alabika bulungi nagamba kojja nina diploma mu business administration era nkola nagamba naye nandyetaze omusajja nga ali wakati w'emyaka 38 ng'era ajja kumpasa kojja bw'aba alina abaana njagala nga tasussa baana babiri kuba nange ninayo omwana omu ankubireko ku 070 nagamba 88916 ndowooza essimu teweddeeyo so try to text me back onyongere essimu yo njiwa abantu baffe abanoonya kwe bali bangi onagamba nze William nakozesa masturbation naye nsobola okuzaala kuba mala mangu nga ndi mu kisaawe sometimes sinza okutawaanya oluusi ne bwoba ofunisiza omukyalo olubuto beba abakyala bolabanga embuto ate zivaamu olw'okuba nti no system eringa yo nabbuguma kuwanirira n'ekirala ng'amazzi gazze matono so omanyanga nga spam counts tezirimu enkwaso so kiyinza okubeerawo omwana be babaana boolaba nti n'omuzaala n'alwawo okwogera n'otunuulira omukyala eva okuva yatandika okuzaala abaana be abazaalira myezi 7 ayavulira ku lubuto omwana musiru n'otandika okugamba lwaki abaana abange bonna basiru olwo spam counts kino kikola nnyo zijja nafu nolabanga omwana general okuva lwe bamuzaala omwana buli dakiika omukazi okukubira essimu omwana mulwadde notuuka neseera ne bwetamwa nogamba nange abaana alwalalala baatyo kumbe ng'oluusi kyava ku spam count volumes ezabumba omwana oyo nga ntono mu mbeera yonna so ojja kujjayo osobola okukwatagana hell uncle masturbation addict what can I do? Please come to the clinic and talk to me. I'll give you the medicine eddagala njadde kuwa. Hey uncle, whenever I have sex with my guy, he gets pain after sex. Please try to come to the clinic tujja kubanga tusobola okuwa eddagala erisobola okuyamba. Unagamba kojanze Joweria omusajja wange tayagala kumpa kintu kyonna. Musobola okunyamba ojja kujja ono n'omuweebwa, ojja kujja ono abe ku kyoko. Tukuwe n'omuweebwa n'oluganjo oba n'olugabanguzo. Omusajja aberenga ate akuwa. Kojja saaniko lye wagamba nsaba kulindagirirako kojja nze ntudde waka nsobola okukikolera awaka gye ndi
tetegedde kiki otegeeza mbuno otudde waka nti nosobola okikola waka wooli esaaniiko lino nakugamba lingi erikola nnyo era kyevula mu ddagala ng'oyagadde bakasitoma babeere nga batuulawo wagamba nti nesiwangalana bakasitoma kasitoma olwaleero n'aleeta bizinesi enkeera n'olaba nga ate apapadde na mulala n'olaba nga oli olujja n'agula wano olwaleero enkeera ogenda okulaba ali wali nga naye yagadde bakasitoma esaaniiko ngera bwekiwulira nti saaniiko saanikirirawo bakasitoma abo babeerenga bali wamu naawe kenyininyini agamba nti n'amaka gange tegateredde abakyala mukimanyi bulungi nnyo nti nno ng'okuvanga ewaka esaaniiko eri omwami okumugema obutalya mmere bweru okukola ki obutakujooga nakola kyonna balina eddagala libakolerangamu ne babeera nti eddagala eryo likuyambyeko okusaanikira omusajja awaka obudde bwonna n'abeera nti naalowooza waka so esaaniiko batolose namwe mwena nti nno emmotoka yange tekola ki osobola ogisaanikiriako emirimu nebeera nga yo tetuula nga budde beera etambula buli dakiika ebeera etambula bodaboda ezo tuzikola nobeera nti nno ogikoze nga yo eva oba ovuga kuva nawali olaba nti nno bakasitoma basobola okubeerawo n'omulala ng'omuteekako so esaaniiko weeriri mu mbeera eyo yonna osobola oddikwataganya nobeera nti nno olikozesezza onagamba kojja gyebaleko ntera okwekyanga nzekka nenva ku mirimu ate okufuna kintwalira obudde kojja nkoze ntya ojja kujjayo koko klinik tujja kuba tusobola okuwa eddagala ly'ekyogo okwerulamu mikisansangwa n'embeera yonna esobola otambulira ddala obulungi onagamba kojja webale tuweereza mbuza bwemba nnina kandida nsobola okuwa omuwala olubuto n'azaala definitely kisoboka bulungi nnyo osobola okumufunisa olubuto n'azaala naye tetukikwadvisinga kwekuumiramu kye tuyita bacterial infections ate nazo zibambye era kubanga zoonoona spam counts n'omukyala agenda n'azibikira oluusi naddala oyo kandida n'otukesera n'olabira ddala ng'omukyala azibikidde mu nseke n'otukesera n'olaba nti nno buli kimu kyonna asiiyibwa akasu nakugamba nti ate bwembeera bwe nti nakubuuza n'okubuuza nti akasu kali nnomo bannanga omukyala tolina kuvaamu kasu konna sabbuuni ate nga tebanaabisayo nina omukyala omu banayibaithe womwami yaŋŋamba naŋŋamba kojja nkubuulire naŋŋamba kojja nali njagala omuwala oli naŋŋamba kojja twakolanga naye n'agamba buli kimu kyonna kyonna naŋŋamba era yaŋŋamba nti no kojja emuwala gwe nakwanira emyaka emeka 2 naŋŋamba namukwanira emyaka 2 miramba nangamba naye tuba tutudde awantu awamu lwe twalagana bannange n'abakyala muyiga okwetegeka mweteketeeke omwami yaŋŋamba ebintu ebyo naŋŋamba nti nno omukyalo nagamba twategeragana bulungi nnyo nti nno tujja kulabagana ku Saturday nagamba ku bbanga lyonna litwali tumaze nagamba mukyala nga olaba nagamba nga ye muntu akuwabula olaba libya ssente si byaliko nagamba ng'oluusi amanyi n'okujja ewaka nga tetunaba natandika kwegatta ebyo naye nagamba olabe waka asobola okujja n'olaba nti nakyusiza kateni n'akyusa amasuuka nagamba nga ndabira ddala ye muntu gwe naafunye gwe nnyinza okubeera naye obulamu bwange bwonna nagamba kojja bino bye muva bwe muti nogamba nti n'omuwala akukyalidde daga nabeerawo awo nakola ate nagamba ngenda okusikamu bweti nagamba nti nno nga nagamba akaswako keyankuba kamalamu amaanyi nagamba nenekaka nengezaako okwagala okubeera nti nno nkomyawo omutima nagamba omutima gwagaana era yeyamwami oyo yaŋŋamba naŋŋamba kubiriza nnyo nnyo kojja abakyala nti nno bwabeera nga omukyala yeemanyi nti oba alina bacterial infection yonna oba kandida oba UTI bannanga muyiga okweddaabiriza ate nekyobulala temukaakuuka kubanga omwami complaints ya complaining eso yaŋŋamba nti nno ng'omukyala teyeshevinze naŋŋamba nga mpulirira ddala ng'embeera yonna yonna naganda mutunako bwe ntize n'omutima ne gufa so bannanga ekyo tukibakubiriza abakyala mweyiga okwetegeka ogende wa boyfriend kuba boyfriend muntu wo toyinaako kintu kyonna kigenda kutwalaganya na buli kimu bwoba oyina bweyogenda wa boyfriend obanga ogenda okugendayo osobola n'okuyitiraku mubasenga inquiry ya bwereere okutwebuuzaako kyabwereere si kyakusasulira osobola okujjaku wane wakaliga n'otulako okunesenga n'omugamba bakwata batya omwami bandolinga batya omwami nina kugenda nga nkoze ntya nina kugendera mu bugoye ki nina kugendera mu bugoye mugenda ne mwekapika empale n'oteekamu gata n'oteekamu empale y'omunda nomala nosaako legingi nosaako oba empale neyajini nekwata ogenda okutambula okuva skin tight okuvaana okutambula okugenda eri ewo omusajja nti ntambulidde essaawa 3
era ogenda okukyeka nga nti nabantu abamu nekirala omukyala obanga mbutufu oyambadde empale yo newotunaga nti oyambadde kaskin tight naye abakyala mugenda noga nti obuso okukola ki gukuluma nogenda bugenzi nogenda nofuka novaayo buvi omukyala nobeera nga opakuse noyambala ki empale kitegezo ojja kola ki ojja kuwunya naye abakyala mutambula oluusi n'obutambaala tutambulako ne toilet paper mwana omwana n'abeerawo oba omukyala naye nga ne musawo temuliko toilet paper temuli wadde akatambaala. Onagamba, please send me the location of your clinic. I want to attend your teaching tomorrow. Have a lot to discuss with you and Senga. Actually, go to New Tax Park. You natete wakaliga. You go to New Tax Park. You body natete wakaliga. You stop at Sekabaka. When you reach at Sekabaka, call me. Actually, tongero kuba kubiriza mwenanga tubako wolanga tubagamba. Tugenda kumulamu nko katono. Nenga tubayitanga tubagamba ntino. Go when na inamu nko problem yo na. Enchanu nakula Saturday genda ku outlets za fezo na abantu bangabe mukono kulokuna nange kenyine nja kubera ye mukono tujja kujja ne Senga nenga mbagamba nti no tukyagendera ddala maso paka sawa musanvu tosagasaga na tojjako kalimiko twaga program ya Friday ololire bugumu naffe tukyusa tujikola mu style ndala nnyo kati no tudda musawa ya mwe yokusoma messages za mwezo na abayine ebisibu byonna ngo ekizibu kyonna oyina problem yonna sindike ekibuzo kyongo obudde bukyali olwali ntoyina kibuzo kyotajja kuddibwamu ate namwe abayina ebizibu ebyenjawulo byogamba nti no kojja nandiyagadde kunyambako mu kizibu kino nandiyagadde kunyambako mu kizibu kino olunaku lwanca lunaku lwa Saturday mujje munaabe ebyogo jangu wejjanja bezo zonna endwadde zowulira twogerako jangu weyigirize nti omuntu yeekuuma atya omuntu asobola atya n'ebintu ebimu neekuuma nti okubanga ndi muyonjo neekuuma nti okubeera nti nosobodde okukwataganya bwema ngende wa boyfriend wange nina mukwata ntya byonna byonna tujja kuba tusobola okubeera waliwo abeekubakawooko mu kisenge ate nga balina kwekubaka akika ku mubiri so byonna tubibagamba nobeera nti nosobodde okukwataganya jangu makeup bwotuuke w'omusajja munaabeko makeup oyo oluuso ayina ebintu ebimu byaleeta abasajja abamu abasembeza bwati omumwa agenda okulaba appetite agenda okulaba nti nebintu ebyo byonna bwotuuka omusajja n'abako lipstick n'abakooko byonna kwega omusajja osobole omuwa ekintu kyonna nga takwenyala so lunaku lwanca lunaku lwa mukaaga mujje mwejjanjabe actually ayagadde okwogerako nange mu kaseera kano osobola okunkubirako kesimu eddakiika eno nobeera nga osobodde okwogerezeganyako nange mu nsonga yonna kojjanjagala kino n'obuuza ekibuuzo so that ne bwe mba nkomyewo ku mpewo nsobola okusoma message yo bw'ayagadde okwogerako nange essimu yange eri 0704 45 93 0704 45 nesimu endala eri 0774 45 endala eri 0757 619 wabula gwayagadde okwogerako nange eddakiika eno yennyini essimu yange muzimanyi bulungi nnyo nti bwenfuna mu break essimu zino mbeera nazo essimu 2 namba osobola okutandika okwogerezeganyako nange kati essimu esooka eri 0705 93 0485 eyo mutabani wange agirina era waali wano tanva ku lusegere kubanga enda tandika nange nyine kati okwatako then bwe nkomerawo ku mpewo nsobola okufuna ebibuuzo byammwe 0705 93 0485 wamu n'essimu eno yennyini gye musindikako message ogiraba tenva mu ngalo endi kumpi nga busungu era naye osobola ogikubako eri 0706 9 8739 0706 9 8739 simu jajji kudiramu eri 0706 9 8739 osobola okubako kati ng'olina ekibuuzo kyonna kyoyagala okumbuuza oba ekibuuzo kyoyagala okumbuuza nkikuddemuko kati oba okolako oda nange nti enjakojja nja kulaba obanga olina kyonna kyoyagala osobola otandika okubako essimu y'abasenga gibasomere essimu yaffe basenga eri 0753 58 31 nkibattiremu eri 0753 58 31 kale musobola otandika otukubirako mu kabreake kano ate tuva ku TV tukomawo ne messages zammwe zonna buli alina message katumale okukyusakyusaamu ko mu style enyambala na buli kimu ate tukomewo. Good morning.
Ganda fe abakimbowa habo research clinical training center ate twayongedde amaanyi mu mpeereza yaffe ya bulijjo twongera okujjukiza nti nno abaami twabakoledde n'abakyala natural vipower extra eri abakyala mwenna nti omubiri munafu mulimu abantu ensangi zino abeerawo ng'omubiri munafu talina kyonna nkuga nti chipu eno yaffe nnungi nnyo era oginywera ennaku nnya nenyongera okujjukiza nti nno ate twabakoleddeyo ku eddagala lyaffe erya appetite abakyala bangi nnyo babaddewo si bakyala bokka n'ensangi zino n'abaami sel zakendera mu mubiri takyayinama bwagazi eri mukyala abaami abakozesaako okwo ku masturbation era nyongera okubajjukiza nti twabakoleddeyo ecupa yaffe ya masturbation victims ecupa eno gyeyimulire nungi nnyo nnyo ddala nammwe mwenna abatawaanyizibwa endwadde ez'enjawulo tugamba nti nno ewakalika gyetuli ate ku ludda olw'enso era nga display yaffe bwogiraba twabakoleddeyooko abantu baffe abeeru ng'oyagadde okubeera nti nosobodde okwasaganya olusu munnayuganda ffe abakimbowa habo research clinical training center ate ku luno twongedde amaanyi mu mpeereza yaffe era twongera okubakowola mwenna nti jangu ofune ku bujjanjabibwa habo tulina ebintu bingi nnyo nnyo bye tugenze nga twongeramu amaanyi ennaku zino abantu baffe mwenna abadde nga batugamba ku bintu ng'ebya sukaali pressure amaanyi tulina ecupa yaffe eyaba masturbation victims ate yo twagyongeddemu nnyo amaanyi nti kati kyakwetaagisa ngamba nti nno olw'amaanyi gakendeera nti gitukutwalira obudde olunaku nga lumu lukka kasita otandika okunywa making sure nti necupa eno osooka n'ogishakinga mu ginyemyemu saanukula nywako ekitundu kya tampeko woonywera bwoti omubiri gutandikirawo okubeera nti nogufuna obwagazi tulina juice wa phone abantu abasinga obungi mubadde munyonyola nnyo ne mutugamba nti bane mwami Kimbowa twagalayooko eddagala bamunagamba nga teririmu wadde kantu konna kakaawa nga kugane bw'oyagala muntu waalinywe asobola okulinywa nga juice ecupa yaffe eno ugiraba ekola both ku bakyala n'abaami naddala nga cells zakendera nnyo mu mubiri mulimu omuntu akugamba nti sense of human yakendera bwagazi bwakendera sikyalina kyenjagala nayo yennyini eri mu form of juice osunda busunzi n'onywa ate era ekoza ne ku bino ebya emergency oyinayooko wogendako oyinayooko ogenda okukyalirako oko munno osobola okusooka n'onywako obusandikira buno bonna bwokka bukumala tujja kubeerako okuna ecupa yaffe eyamusanyusa appetizer drink abaana bange ab'obuwala leero bannaye mukama yayanukudde essaala zammwe kubanga appetizer drink eno era nga bwogiraba nti nno musanyusa abakimbowa bwoba otunuulidde ingredients ate eziri muno nyingi ddala nti mulimuko ebintu bingi nnyo twagikombayininga nga ecupa egatta system yonna ey'omwana omuwala banyo mulina complications abamu n'abeera nti nensekeza awulira nti nezimuluma abalala n'akiwulira kubanga mulimuko abantu abamu akugamba nti nkiwulira nti oba nandibadde nsobola okutuuka wano nandibadde nsobola okutuuka naye ng'ate takisobola so ecupa eno eyamba ebintu bingi nnyo nga bakyala okutuuka ku ntikko kola ki byonna bitambulira ddala bulungi naye yennyini nga yeno gisunde kubanga yo nkwafumu era bwoba ogitunuulidde enkwafu ddala yo nga yosunda nobeera nti no bw'ogisunda nzito era ejja girabanga ereeta ekyofu nywako abantu baffe mwenna tubagamba abakyala nti nate sirina bulungi mazzi babadde baludde nnyo ebbanga batubuuza ekiddo kino ekiwulula bagitubuuziza nnyo liragamba mulimuko abazadde mukigulira abaana nammwe abantu abakulu ng'oyina naye bweyagadde okumaitaininga kigulira abaana nogakooko teekamu kakasajjasajji kaffe nywa tulina eddagala lyaffe lino eryamukonola abakyala mubadde muludde ebbanga mutugamba manye ekigambo ky'okutyaba ekinenku mubadde mukitwala nti kyamaanyi nnyo kubanga omuntu amanye nti nno kyakumala myezi ebalala wiiga ebalala meka nno eddagala lino lyangwiza ddala era kuba alina omuntu nti n'omuntu wange kugamba n'abaami mukyeyigirize nosobola okukavulira muno kimutwalire ennaku 3 ekinene nnyo ennaku 3 zokka likozese mubisi gwa njuki osobola okukwataganya tulina embaluka kakuta kamu n'omuyonza mubitubuuzizza nnyo naye nga bino byebintu ebimu kubisingira ddala okubeera nti nno lyokkulu era mubeera nti nno oligenderedde mu ntabula yabyo olyegendereza nti nno jjo nga jjo teriba onsaano nga bw'ogiraba gibeeramuko okunkumuka kuno kwataganya nti ne bw'obeera oligize bwoti ddagala ly'amaanyi mwenna abantu agamba nti nno njagala ninayoko munnange sewulya bulungi sikola atya osene jiika emu yokka gyoteeka ku kyayi oba gyoteeka ku mazzi agabuguba nobeera nti nosobodde okunywa pozi neriddo lyaffe lino erya brain booster kintu kino tukikozesa ku baana abatalina magezi nammwe abantu abamu abeebaka abakaana abakola batya otemako piisi n'oginywa mutwettanire mujje mu Kimbowa Research Clinical Training Center musobole okukwataganya weetuli ewakalidde